Muna tusonyiwa tuli live ku mitimbagano egy'enjawulo BBS NTV. Maama ajja kuyimira wano bwe tusobola okumufunira obulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Jeno Katumba Wamala Honorable Nnyabo Minisita Misa Kabanda, Ssebo Katikkiro waffe ow'ekika kyaffe eky'Endiga ne komiti yonna, Ssebo Ssebwana, Oweekitiibwa Ssewava Sserubiri Soole, mbadde nawe nkwerabidde. Maama Jjajja mukyala n'abaana bonna, abazzukulu baffe bonna, baganda baffe bonna, mwenna abazze okungubaga n'okusaasira olw'ekikangabwa kino kye twatuuseeko olunaku lw'eggulo. Bassebo ne bannyabo mwenna abali wano, abavudde ewala n'okumpi, Mukama waffe yeebazibwe bannange. Mwebale nnyo kujja, mwebale kujja, mwebalire ddala. Tuli wano mu nnaku nnyingi nnyo ne muto wange ono Dr. Sarah Nkonge, nga tulina ennaku nnyingi nnyo ye tayinza kubabuulira. Amaziga twagakaabye okuva ekiro kyonna, emisana yonna obwedda tukaaba amaziga nga tetuyinza kukikkiriza nga tulowooza nti oba si kituufu, naye ng'ate kituufu. Tetumanyi bye tuyinza kwogera ku jjajjaffe ono Lwomwa, Eng Daniel Bbosa. Tufiiriddwa nnyo ab'ekika ky'Endiga, Obuganda bwonna ne Uganda yonna, tufiiriddwa nnyo. Ono si ye muntu eyandibadde agenda mu ngeri gye yagenzeemu. Bannange nedda, mulekere awo, nedda. Toyinza kujjawo muntu wa muwendo kufaanana bwe gutyo, omuwendo omuyitirivu, omuntu afaanana bw'atyo, omuwendo ennyo mu ggwanga lyonna, n'omala gamugjawo bw'otyo. Twalowoozezza nti nooza baakoze ensobi, oba oliawo baabadde banoonya mulala ne bakola ensobi, kubanga jjajjaffe ono bannange abadde muntu wa Katonda nnyo, abadde muntu wa Katonda nnyo bannange, nga tolina ky'omuggyako. Bagenderedde ki? Bwe kibanga ddala kyekyo gwe babadde baagala, bagenderedde ki? Babadde baagala ki? Tukyebuuza, era tujja kulwawo nga tukyebuuza. Baali bagenderera ki? Baali baagala ki? Kye tutayinza kuteesa ne tutula ne tuteesa kiki? Ssebo Pasita weebale nnyo, obuulidde bulungi nnyo, ebigambo ebirungi ennyo by'otubuulidde. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama yeebazibwe Ssebo. Jjajjaffe abadde ayogera ekintu kimu buli w'abeera: musonyiwagane. Owabeerawo omuntu eyakusobya, musonyiwe nga kyayogera buli kiseera kyatugamba. Ne mu miiti n'omukolo gwe yabaddeko eggulu bamale bamutte, kyebigambo bye yasengeyo okwogera. Mwagalane, musonyiwagane. Naye kyabadde kiki? Tulina ennaku nnyingi nnyo, kubanga abadde akutte ku kika kyaffe n'amaanyi ge gonna, ng'akoze puroguramu etabangana we ennungi ennyo.
ng'agenda kutandika okulambula ab'amasiga bonna 17 era yabadde ku ssiga eryokubiri ng'asiga agenda kutandika essiga alabye nga gonna agamalawo. Kitalo nnyo. Nze ne Dr. Sara Nkonge ffe tubadde abawi b'amagezi be nga tubeera naye buli kiseera, naye nga buli kyoyogera n'akiwuliriza olw'amagezi amangi, ne mutambulira wamu nga tabawakanya. Abadde muntu wa bbeeyi nnyo, abadde muntu wa muwendo nnyo, abadde muntu wa kitalo nnyo. Tufiiriddwa nnyo ab'ekika ky'Embuga n'eggwanga lyonna Obuganda, tufiiriddwa nnyo. Naye abakikoze kijja kubalumiriza kutuusa buli baliyingira ettaka. Tebajja kudda okufuna mirembe kubanga omuntu gwe bazikiriza tabadde wa bulijjo, abadde muntu wa njawulo. Tabadde wa muntu wa bulijjo, abadde wa njawulo. Bateeka okuba nga beenenya nga bejjusa nti kye bakoze sekyandibe kituufu okukola. Twagala okubeebaza mwenna abali wano, mutusabire, musabire nnyo eggwanga lyaffe Obuganda ne Uganda, mutusabire. Nkakasa nti poliisi mujja kutuwa lipoota entuufu ku kufa kwa jjajjaffe ono. Tulinze lipooti eyo. Eky'omukisa omulungi, omu ku batemu akyali mulamu, n'olwekyo tujja kufuna buli kimu kyonna, tujja kukifuna. Era tujja kusanyuka nnyo nga tukifunye, kubanga kijja kuba nga kituwadde entandikwa. Bannaffe, bakungubazi bannaffe, tuddamu okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. Maama, jjajja mukyala, Katonda eyakuwa jjajja ono yamanyi kyagenda okukolera. Yamanyi kubanga kyewayiseemu kinene nnyo. Omuntu okufiira mu maaso go ng'olaba kyabadde kinene nnyo nnyo nnyo. Naye Katonda nga bwe wakkiriza Katonda gwokkiririzaamu, oyo yennyini tumanyi nti ajja kubaako, ajja kusiba ekimyo, akusangula amaziga, alabe engeri gy'ajja okukimala kubanga yakitandise. Tumusaba akimalirize. Tusaba Katonda, jjajja tumanyi ali mu mikono mituufu kubanga yakkiriza Yesu Kristo. Ayogera kimu ekyokubiri Yesu. Ayogera kimu ekyokubiri Yesu. Tayinza kwogera tayogera ku kigambo kya Yesu. Muntu wa Katonda tumanyi ali mu maaso ga Mukama. Mukama we waawo naye ayagala ebirungi. Tumanyi nti agenze eri Katonda we gwabadde ayagala ennyo. Tusaba ayi Katonda ayinza byonna, jjajjaffe omulungi oyo omwanirize era omuwe ekirumolo eky'eddembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kutendereza Yesu. Kantwala omukisa guno mpite Maama Misa Kabanda, minisita waffe owa Kampala, ojje oyogereko eri abakungubazi era weebale nnyo maama kujja kutulingira. Tendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa Ddeka.